Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kyabwo eky'ebyobulimi n'enkulaakulana ekya Bukadeefu bufunidde abalimi ba gonja Omuganda wano mu Buganda akatale era nga okusinziira kwakulira ekitongole kya Bukadeefu Alfred Bakyusa kiro ya gonja bajja gigulanga ku mulimi ensimbi ezitakka wansi wa 1500. Tulina omukago gwe tugonjaawo ogw'okulima gonja. Research alaga oba kuva dda nti ettaka ly'emawokota nga tulina buwandiika ettaka ly'emawokota erivaamu ki gonja. Ate gonja twagala yerimu ku kkubo lyetwagala okutema okutumbula abaki abantu. Tosobola kutumbula abantu nga tubatumbudde mu mirimu gye bakola n'ettaka kiki eriddako. Akati bwe twagala okutandika nga tutambuza mu masaza gano, buli ssaza lirina ekiddako ekiba nga kya bulimi kyetwagala okuteekamu ki amaanyi. Kampuni ya Samuzi eno ng'ekola byakulya naddala eby'abaana b'amasomero ye yakoze endagaano n'Obwakabaka era nga yegenda oggula gonja yenna anaalimibwa. Bakyusa agamba nti olw'amawulire gano batandikiddewo okusomesa abalimi naddala okuva mu masaza 3 okuli Mawokota, Gomba ne Busujju engeri gye bateekeddwa okulimamu gonja. Essaza kugamba liveeyo okusinziira ku kye bakola ku gurawundi, si kugamba mulime nedda. Kugamba tulina ne maaso awo tujja kuleeta ekyuma ekikebera ettaka lino lidde ekitundu kino kiddako ki, tutumbule obulimi okusinziira ku kitundu ekyo kikola ki kyekiddamu. Kati Mawokota esaaki atulaga wa gonja olwedde twafunye dda akatale wa gonja gye kakola ki gye kagenda ye yeetaaga gonja kwe kugamba nedda katujje Mawokota katwetaaga abantu be Mawokota nga tusinziira mu balimisa baffe. Obwakabaka bulina abalimisa tugasa Mawokota ne Gomba kubanga koze eki galinaanyeganye ne Singo. Bw'atyo Bakyusa ne banne bwe baddukanya ekitongole kya Bukadeefu enteekateeka eno bagitandikidde mu ssaza ly'e Gomba era nga babadde basomesa abalimisa ab'emiruka ab'amagombolola n'abatongole engeri gye bateekeddwa okukungamu abantu ba beene okwenyigira mu nteekateeka y'okulima gonja. Twagala tugatta amasaza aga 3 Mawokota, Gomba ne Singo ne Busujju mulime ki gonja era tuzze okubayigiriza mulime gonja ebamulima mubuuze ebibuuzo mutegeere bulwadde ki obukwata gonja akulira bbanga ki kubanga twebagala okumanya gonja akuze obulungi azitowa kilo mmeka kubanga gonja omutunda muki mu kilo. Kati ate ekigendererwa kyaffe twagala abalimisa mukubiriza abantu abo tujja kutambula nammwe abo naasazeewo okulima gonja oba oledda alima gonja asobola kugaziya kwongezaako bugazi ki genda omutandika ayaga kulima bugazi ki tujja bbawa busaakaazi obwa gonja. Twagala tumanye tubawa kyenkana ki bona mujja kukitegeeza ki mugenda kufuna data mugenda kunoonyereza mufune data nti mu Mawokota mulimu abalima gonja baki bameka ye bali mu gombolola ki basangibwawa. Tukwegamba mu maaso eyo tukolemu saako ey'abalimi baki bagonja sobola batuukako nga mulina eddoboozi limu eki eryawamu. Okusinziira ku kunoonyereza amasaza ga Buganda 3 Busujju, Gomba ne Mawokota ge gasinga okuddamu ekirime ekya gonja Omuganda. Abeetabye mu musomo guno baaniriza nnyo enteekateeka eno era ne bagamba nti yakubayamba okuggya abantu ba beene mu bwavu. Ntwala okusiima kwange eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'okutuwa omukisa aba Bukadeefu naffe ne bajja okutukyalirako. Ssebo taata tusiimidde ddala. Twebaza n'ekitongole ekya Bukadeefu ekyeyongedde ennyo okuwa abalimi ne kibawa amaanyi okubongeramu amaanyi ffe nga abalimi ne tumanya emigaso egiri mu kulima. Nze ndi mulimisa wa Bukadeefu aswalisa za Gomba.
erinnya nze Buyonga Misisungu Bukadeefu first of all etukugukodde etuwadde obukugu obumala ffe ng'abalimisa lwaki olwasomanya ebintu byonna ku mirimu egy'enjawulo emisomo gyatuwadde Bukadeefu twongedde okubanguka ng'abalimisa wa Ssaabasajja Kabaka. Ekyokubiri etuwadde entambula twakolanga emirimu gya Ssaabasajja Kabaka tusanga obuzibu okutambula naye tutuuse kati buli mulimisa yafuna entambula okuva mu Bukadeefu. Ntambula ki era pikipiki New Brand mpya tukudduka. N'ekyokulala tukoledde emikago egy'enjawulo n'emikwano egya mu ngeri emikago gyegenda otugatta gino n'enkolegana n'eri balimisa bannaffe kati nze ndi w'Egomba naye nyina connection balimisa bannange ow'Ekyaggwe ow'Ekalangala owa Mubende n'ekyo achievement banene nnyo. Charles Posiano Nabutono omulimisa w'essaza lya Ssaabasajja ly'e Mawokota. Bukadeefu eno etuyambye nnyo ffe ng'abalimisa olw'ensonga nti etubangudde tufunye amagezi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga tuyita mu Bukadeefu. Etuwadde emisomo, etuwadde ebintu ebikozesebwa ebituyambyeko ffe ng'abalimisa okulaba nga tutuuka mu bantu, ekyokulabirako ng'ekya pikipiki. Tusomye emisomo, etuwadde emisomo egy'emmwanyi, kusimba mmwanyi kuva ku ntandikwa paka kunywa kaawa. Tufunye amagezi ag'ekikugu okugeza kati nga okukola nassale z'emmwanyi abantu basobola okujja endokwa entuufu oba endokwa ennungi era tubiggye mu Bukadeefu. Tufunye amagezi ag'okulima ensuku, ebitooke, kati obudde buno batuleese kubanguka mu kulima gonja. Kitegeeza nti Bukadeefu etuyambye nnyo naddala ffe nga tuli balimisa naye ate tuli balimi, so etubangudde nnyo okutuwa amagezi. Magezi kintu kikulu nnyo, tetusobola buteebaza Ssaabasajja era n'ekitongole kino ekya Bukadeefu. Bino bigenze okubaawo ng'Obwakabaka bwakamala okuteeka abalimisa mu buli kitundu okuli eggombolola n'amasaza, era bano ne baweebwa ne pikipiki ezigenda okubayambangako okutambuza emirimu gy'enkulaakulana mu masaza ga Beene. Kibalizi John, William Lwanga, Beg Television.